Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereza ebyakyama, ebyayononeka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabere wayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya lya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to Fire! on tomorrow, a wave tossed in the Buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatugo n'omutima gwo. Obudde butuuse, nyanjula Mukama ky'awadde omukisa. National Prayer Day nga 3 December. Tuyingira 2017 tukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati. Amawanga, ebibuga, ebyalo kimaze okukkirizibwa. Nkikutegeeze National Prayer Day nga 3 December. Akawuuwo kamaze okuggibwako, eggulu limaze okusiinika obubaka. Abaweereza ba Mukama bonna beetegese. Bishop David ne Pastor Sini Kiganda emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kubakya. Awo wennyini mu kisaawe na Kivubo tutendereze Mukama pakenkeera ku makya 2017. Omuyingiro olina omukisa, ekikolimo, ebipali byonna byakukutuka nga 3 December. Nsanyuse mwena okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nenebaza ne Mukama Katonda abaleetanga bulijjo. Mazima yakibabikkulira mu nsi eno eri bize ngaaki mu ssaawa zino. Buli muntu ng'ali mu kunoonya muwogo, abantu nga bayambuka we bakkirira ku street z'e Kampala, naye gwe noga nti okulya ennyingi si kuggwa maddu. Abala noga nti okuzinoonya si kwa kukyanca, tekugenda kuggwa nca. Kansooke ngende mu maaso ga Katonda, noonya amaaso ge. Olonzeewo ekisinga okubeera ekirungi, era Mukama akuwa omukisa. Era nze njagala kukakasa nti nga bw'osazeewo onoonye Mukama, Katonda agenda kunoonya by'obadde onoonya. Abantu bayambuka nga bebakkirira, batawaana, badde eno balina bye banoonya, naye kankubuli nga tolina Katonda oluusi osobola obinoonyera ne bibulira ddala. Naye ate bw'omala okuzuula Katonda, ye Katonda akuzuulira by'obadde onoonya. Leero tukyali wano ku maanyi agasiŋŋaanibwa mu kutendereza Mukama. Simanyi lwaki Omwoyo Mutukuvu yakisazeewo bwatu n'akireeta bwatu, naye ndowooza naawe kiraba kiri evident. Bangi ku ffe kibayita praise mu bulamu bwaffe kibadde kigenda nga ekifa. Abamu tetumanyi na nsonga lwaki tutendereza, tetumanyi lwaki tuyimba. Singa n'okwata microphone eno n'ogenda ng'ogitambuza n'okola survey, buli muntu ng'ogye mutaddeku mu mumwa n'omugamba mbulirayo ensonga lwaki tuyimba, waliwulira answer ez'enjawulo. Waliwo asobola okugamba tuyimba nga bwe tulinda omubuulizi atuuke. Obunaga ntuyimba abantu basobole okuwera. Omanyi babeera batono, kati kyetukola tuyimbayimbamu awo abantu nga bwe bajja. Oyo naye ng'ayimba. Kati oyo n'omusuubira atya okuyimba n'omwoyo gwe. Anaatendereza atya Mukama ettendo ne liva eno mu mutima. Njagala kugamba ebikwatagana okutendereza Mukama, oba waliwo abantu wano oba tewali, ne bw'oyingiranga wano ng'oliwo wekka bw'oti, situlanga eddoboozi lyo, kubanga engalo nga ziri waggulu, tendereza, teekamu n'akalulu, tendereza Mukama, kuba totendereza bantu abatannatuuka oba abaatuuse. Otendereza ani? Mukama. Twabadde wano olunaku lw'eggulo ne tulaba amaanyi agasiŋŋanibwa mu kutendereza. Era singa onoogamanya n'ogazuula n'ogeesibako, Setaani atuuse okugwako. Kubanga obutamanya badde bukuleetera okutendereza nga totendereza. Oyimba toyimba, tomanyi na nsonga lwaki oyimba, tomanyi na bigambo biki by'oteekwa kukoza. Abamu tutendereza naye ne byetendereza situbitegeera bulungi. Kanisa naye erina lw'ebeera mu kavuyo.
ignorance, obutamanya butukozesa ebintu bingi nnyo. Ebigambo byennyini bye tutendereza nabyo bikulu okumanya ddala. Ebigambo bino by'ennyimba bitendereza Mukama. Abayimbi nabo batuyiiza ennyimba batadde mu kavuyo akatayogerekeka. Ennyimba bayiiza nnyingi nnyo, bazireeta tebatwawulirawo. Luliwo olukola ki? Luliwo olusinza Mukama. Luliwo oluliwo nga luzzaamu nze maanyi. Kati zonna bwe bateeka mutubuuka bubuusi. Oli agamba buluganda muyimirire tutendereze n'atandika. Laba Setaani aswadde nnyo, talina akatebe w'atuula. Ne mugandi kati awo Katonda atenderezeddwa ddi? Kituufu luyimba lwa kirokole, naye oko nako kutendereza. Setaani aswadde nnyo, talina akatebe w'atuula. Olwo Katonda ng'atenderezeddwa. Olwo lubadde lwa kujerega Setaani. Bwe baba nga bataddewo akaseera nti buluganda muyimirire tujerege mu Setaani, nga tuyimirira nga tukola ekyo. Naye bwe kubanga kubadde kutendereza Mukama kubeere kuki? Mu bulokole tulinamu ennyimba za bikula bingi nga zirina ebigendererwa ebyenjawulo. Bannaffe abakulembera okutendereza, nammwe abalala abayimba, tegeera ng'oluyimba olwo kati olwo lwaki? Wuliriza kontenti, owuliriza amakulu. Ate si buli olugenda empola nti luba lwakusinza. Abayimbi abamu bamanyi nti kasita oluyimba lubeera nga lwa mpola mpola, nga lugenda siro, kati olwo oba osinza Mukama. Bo bakikwata bukusu nti kasita lutambula empola kuba kusinza. Sipiidi si yesalawo, content, ebigambo ebirimu. Waliwo enjawulo wakati w'okutendereza n'okusinza. Okutendereza kigambo kya Luganda, kiva mu kigambo kutenda, to praise. Bwe mba mpraising omuntu, yesi gwe mba ngamba, mba mu praising eri omuntu omulala. Nga mwogerako mundi omumanyi bannanga omwana oyo yakola bwali, bannanga agira bwali, bannanga akola bwali. Okitegeera ndi mu kumutendereza naye nga nnyina gwe ngamba. Wangi bwe mbanga ndi mu kwogera ku Katonda nga mwogerako eri abantu abalala, nga njogera ku bulungi bwe, byakola, byasobola okukola, bye yali akoze, simanyi owulira, nga nnyumiza balala, olwo ndi mukola ki? Ndi mu kutendereza Katonda. If I'm speaking about to God, but I'm talking to another person about to God, olwo ndi mu kutendereza. Ate dirwe nsinza. Bwe mba ndi mu kusinza, olwo gwe kikwatako yennyini gwe mba mugamba. Oli mukulu Mukama, wabula oli w'amaanyi, wabula olina ekisa, wabula tewali akwenkana, nga ye gwe ngamba direct, olwo ndi mukola ki? Enjawulo ezo zirina. Sometimes olusi tuleekaana nnyo, naye ng'oleekaanidde bwere nga ne Katonda ali eri akwewuunya. Ebigambo ebimu ziba nnyimba nga ziri foreign, lwaveeyo bweru ne lujja. Ebigambo olusi accent z'Abazungu zitutawaanya, n'ekigambo kye baayogera tokiwulira bulungi, naye olw'okuba rhythm etambula bulungi n'ekidongo kigenda bulungi, n'olweteekako n'oluyimba, naye nga ne Katonda n'eggulu lyonna nga liri mu kukwewuunya. Waliwo Oluganda yatukulembera oluyimba ne tumala omwaka mulamba nga atuyimbisa bigambo bikyamu naye nga ffe tetumanyi. Kama yebazibwe. Omulala yawulira luyimba lw'Abanigeria. Luyimba amanyi Abanigeria balungi nnyo mu kuyimba Oluzungu nga baluyimba mu Lunigeria. Kaakati yawulira oluyimba n'alutuleetera n'aga nti yafunye akayimba nitugamba teekamu n'akatuyigiriza. Wina pata pata twazina mazina kupata pata. Emyaka gyasukka nena nga buli kanisa wano eyimba pata 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 wina 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 pata pata. Abanigeria bajja luvannyuma nnyo ne batugamba nti kiki ekyo pata pata? Naga nti ekyo si kye twali tutegeeza. Twagamba battle 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 with win forever. Naye nga ffe twakayimbira emyaka ena mu kirokole wano buli kanisa ng'eyimba pata pata wina wina. Ate omwoyo yetagaana kukka era kka. Omulala ye yalokokera eno Kampala naye nga musajja
Munyalwanda Omuganda naye n'ayagala nnyo Mukama. Bwe yamala okulokoka ne waba ebyamubaako n'adda mu kyalo. Ekyasooka omugwa mu bwongo kwali kutandika kanisa kuba yali avudde eno n'omuliro. N'atandika kanisa. Yatandikira ku nnyimba entonotono ze yali awulidde e Kampala ze yayigiriza congregation ye. Olumu ku luyimba lwasinga omukwata omubabiro lyava eno ng'awulidde. Oluyimba lule mwagala ennyo. Ekiyitibwa kibe manyinga yanyimusa yassa omukono gwe kinvama. Kaakati ye ekigambo ekyo ekisooka kyamutawanya teyakiwulira bulungi. Ekitiibwa kibe ye bwe yatuukayo abakristaayo be yabayigiriza mu ngeri ndala era ne bakubenga n'aga muyiweemu mpitibwa kibe mu nju ya Mukama ne bazina. Mpitibwa kibe mu nju ya Mukama yaganda aroba bakuyita endiga ya Mukama ate ekibe kiriko buzibu ki? Kyaki yonna neyimba mpitibwa kibe. Abakola semina bava eno Kampala basanga nga kanisa yonna eyimba mpitibwa kibe ne bagamba abaayi olwo oluyimba mwalugjawa nti pasita yaluleeta. Pasita Musumba yaluleeta nga ndi baali tebagamba mpitibwa kibe bagamba ekiyitibwa kibe. Wegendezanga ebintu byoyimba ate namwe abayimbi abatukulembera mutuyambe nga ebigambo musookenga kubiwulira mutuyimbisiza nnyo ebintu ebifo okumala ebbanga ddene. However, olunaku lw'eggulo twabadde nga twogera ku maanyi agali mu ki? Amaanyi agali mu kutendereza n'okusinza Mukama. Era twabadde mu kitabo kya Byomumirembe essula ya 20. Twabadde nga tutunuulira ekyokulwanyisa kino kye bayita okusinza n'okutendereza Mukama, engeri gye kiwangulamu entalo. Twalabye kabaka omulamba Yekosafaati yali yalumbibwa n'eggwanga lye lyonna nga lirumbiddwa. N'alyoka apulayinga ekyokulwanyisa kino n'akuba abalabe be obutalekaawo n'omu. Abalabe ne bakubagana bokka na bokka bwe bati lw'amaanyi agaava mu kutendereza n'okusinza Mukama. Gw'abadde tamanyi maanyi gali mu kutendereza gwe gwe obadde obizannyiramu buli lw'obeera ng'oyimba. Era gwe atamanyi maanyi ago si kwewuunya bw'ojjanga wano leeti nga bamaze kuyimba gwe n'olyoka otayiminga ekigambo n'ogandi kati omubulizi alabika anaatera okutandika kati kaŋŋende n'ojja kubanga obwongo bwo bugamba okuyimba kirabika bakukola kulindalinda batannatuuka, so n'otamanya nti that is the real deal etuleeta wano. Gambako nti amin. Kye bayita service kirimu ebintu ebikulu bibiri. Service ngeno gye wazzeemu lancha wa service mulimu ebintu ebikulu bimeka? Byebiriwa? Okuweereza eri Katonda ate ne Katonda okuweereza gye tuli. Ffe tuweereza tutya eri Katonda? Tuweereza eri Katonda okuyita mu kumusinza, okuyita mu kumutendereza, okuyita mu kumugulumiza. Abaganda bagamba nti ow'entanda entono yasooka okusumulula. Kati ffe abaana b'abantu tumanyi nga ffe b'entanda entono. N'olwekyo bwe tujja no mu maaso ge kikulu nnyo ffe okutandika okusumulula entanda yaffe ne tumutendereza, ne tumugulumiza, ne tumusinza, ne tumuteeka mu moodu ey'okukola ebyamagero, ey'otukolera, ey'okwanukula essaala zaffe, ey'okukola bye twagala. Teweewuunyanga ng'essaala zo teziyanukulwa era nga n'ekitiibwa kya Katonda tekikka ku bulamu bwo era nga ne Katonda tokyalina mpuliziganya naye. Wangi bwe kiba nga wanegelekitinga ekigambo ky'okusinza n'okutendereza nga tomanyi makulu gaakyo, nkiddamu ate era nkiddamu. Tetutendereza Mukama nga tulinda batannatuuka, wabula tutendereza Mukama ng'ekimu ku bituleetera ddala
ekyo bw'onookimanya ogenda tandika okuyingira wano saa 6 olyoka okozesa essaawa eyo esooka okwefukumula mu maaso ga Katonda kuyita mu kumutendereza n'omusinza. Onoogenda okwasamya akamwa ako gamene Mukama, nange nkolera ekyange kyenkusaba, wamma ddala nga alabira ddala okigwana okukiweebwa. Lwaki? Kubanga wakoze paati yo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bayibuli egandi musaba ne mutaweebwa kubanga mukola mutya? Musaba bubi. Tukoze essaala nnyingi nnyo mu maaso ga Katonda ne zitakola makulu, ne zitawulirwa, Katonda n'atazaanukula kubanga tetumanyi kukola bisookerwako. Bassebo ne bannyabo Katonda kabaka. Tewaliyo kabaka yenna gw'ojjako kike okujjako ng'osoose musanyusa. Ekyo kiri mu DNA ey'abakabaka bonna gye bafa bakoma. Ne bwabeera owa Buganda, ngeri y'abakabaka bw'oba onomuggyako ekintu osooka kumuvinga emotions ze, osooka kumusanyusa, teeka mu mbeera. Kyobula n'Abaganda abatasooka na kusoma Bayibuli nti basooka kusoma Bayibuli, era nabo balinayo ebigambo byabwe bakozesa nga batendereza kabaka waabwe. Wangi bwe batuuka mu maaso g'endowooza balaba kuba nnono y'abakabaka bonna gye bafa bakoma bonna babeera abajjudde mu Bayibuli. Nnono yaabwe sooka musanyusa. Ndowooza Abaganda balaba batuuka mu maaso ge tebajjukira kanzu zaabwe bweru bwazo ne bagwa ne baleka baga nti omundabiranga ddala ssebo Saalongo Kyukyumagulu Nnyondolokoma Nantaweta Nantakwata Simu Nantabipingo Nanta ne bafukumula ebigambo okugira okubimala mu kamwa. Bemba Musota kiki buli kintu kyonna bakyogera ne bakimalayo. Naye nabyo byetaaga nga osoose kubiyiga kye bitegeeza. Edda ennyo byaleetera musajja omu obuzibu, si ku mulembe guno naye ku bakabaka bali abaasooka. Yali yazze buzzi mu Buganda, agenda okutuuka awo asanga Abaganda bawaana kabaka waabwe, awulira bagamba Bemba, Mpologoma, Musota, Lukoma Nantawetwa. Kati omusajja ono yali yava Rwanda naye nga yafuuka Omuganda. Kali ye bwe yawulira boogera Bemba, Musota, Mpologoma, naga nti kirabika ono omusajja amanya g'ebisolo gamukolera. Buli lwamuyita erinnya ly'ebisolo asanyuka, awulira Mpologoma, Sseggwanga, Musota. Kati naye bwe yatandika liyabize kabaka n'awaga mundabiranga ddala ssebo Saalongo, Mpologoma, Nkoko, Mbwa. Ne bakwata bakwata bukwasi. Ye yawuliranga bisolo n'amanya buli kisolo okiteekawo. Baamuyola talinnya ne bamutwala. Nogamba ovumudde akabaka naga nti ate muvumi eki nammwe era nasanze kye mukola, mwamuyise Omusota ne muyita Empologoma. Sseggwanga nze nnyongeddeko bwongezi naga ssebo ekyo tebakimuyita. Mazina amayigirire gakola gatya? Ebintu osookanga kutegeera kye bitegeeza tebakutwalira bwereere. Kyobulaba nze ndwawo kubyogera kuba sinnabiyiga. Omukazi gwe bayita Eseza mu Bayibuli yali yafumbirwa kabaka. Kabaka bamuyita ngani? Akaswe. Olunaku lwakya ng'alina kyamwetaagako, kangulage bakabaka bw'oba onomuggyako ekintu. Abaana ba Isirayiri Abayudaaya baali bagenda kubatta Eseza nga yalina ekyokuddamu. Ne bamugamba okwijjako ng'oyogedde ne kabaka naye Kama ne yamaze dda okutusasula ffenna Abayudaaya bagenda kututta ababeera mu ssaza ly'e Babuloni. Eseza n'alyoka ayita kabaka baawe, wadde baawe nga yali yamufumbirwa naye yamanya nti ono kabaka bw'oba onoomuggyako ekintu omuyiiya. Yasooka mufumbira mmere. N'amugamba ssebo kabaka nafumbye ekijjulo, mbadde nkusaba oggyeyo olye ku mmere yange. Kabaka yali mu nnaku ze zaakweyawula ku olwo teyali wa Eseza, yali ngeri ye nga alina gy'agenda mu lusirika gye yamunona. N'amuleeta kabaka najja n'alya emmere. Eseza n'agamba nti ssebo bw'oba ojja
n'omusajja oyo gwe bayita Kamani naye waliise naye ngeri gyali musajja wo chief advisor yita naye era naye yajjirako Kamani andi bagamba ndi wanswera ateebuuza kkubo bamuziika n'omulambo. Kamani yajjirako nga bakoona mmere. Bwe bamala okukoona emmere Kabaka n'alya n'anywa n'asanyuka n'abuuza Eseza naye Eseza osaba ki? Omuwulira osaba ki? Bakimubuuza nga Kabaka amaze kusanyuka kati abuuza osaba ki? Oyagala ki? Nkukolere ki? Eseza bwe yatunulira Kabaka ndowooza najjukira olugero lw'Abaganda luli oluga nti tottanga kibe nga tonnakikene ndusu. Naga ndi Kabaka kye mbadde nkusaba kiri ekintu eki njagala okomewo n'enkya olye ku mmere. N'amanya nti oba oyidde bwoti ku mmiru emu yokka bwoti naye ng'oyidde bwe nkuteeka mu mmiru ey'okubiri ate ojja kujja nnyo. Olwo kyenjagala wenna akyogera mba nfuna kifune. Kabaka nadda enkeera Eseza ng'afumbye emmere endala. Sitole mugimanyi buli nnyo saagala gibaddiramu nnyo. Kabaka n'alya emmere. Kabaka naga naye Eseza olabika olina ky'oyagala. Owulira kati Kabaka ye yeesunaasuna. Kati Kabaka yagamba ono ayoye. Kati Kabaka yagamba ono yogera ky'olabika olina ky'oyagala yogera. Eseza n'alyoka akubawo ebizibu bye byonna bye yalina. Era ng'ekyali kisinga omumusiiwa kwali okukyusa ekiragiro ekyali kigenda okutta Abayudaaya. Kyakyuka ku olwo olunaku. Si kyakyuka bukyusi kyokka naye naye yali agenda okubatta Kololo yafa. N'obukulu bwe bwe yali alina ne bugabibwa bano bwe yali agenda okutta ne bugabirwa ono akulira be baali bagenda okutta. Mulodokaayi ku lunaku lumu n'ava mu kubeera kisaati n'afuuka prime minister mu lunaku lumu. Lwa muntu ayamanya bwe bakwata ba Kabaka. Omusajja gwe bayita Yokaana Omubatiza yafa ne bamutemako omutwe. Lwa muntu ayamanya bwe bakwata ba Kabaka bw'oba n'omugyamu ky'oyagala. Sitole mugijjukira. Kerode yatuuka ekiseera ng'ategeka mbaga y'amazaalibwa ge. Kerode yali alina mukyala gwe bayitanga Kerodiya naye yali yamusigula ku muganda gwe bayitanga Filipo. Omukyala ono nga yalina omwana we abaana bayita abajja na nnyina. Yalina omwana we nga omwana tateebula mazina aliko kyanoonya. Ku mukolo gwennyini ogw'embaga eyo omuwala n'alyoka atyekula amazina mu maaso ga Kerode. Ate ozinirangako omuntu ng'ali soba naye ate okuzinira omutamiivu kisukka. Kerode yali yatamidde dda yaseka n'awanika amagulu ne gadda gati mu bbanga lw'amazina ga mwana. N'alyoka akola obweyamu mu butamiivu obw'ekitalo. Era kyobulaba Bayibuli egamba nti si kwa Bakabaka okunywa omwenge. Bayibuli yekyogera mu kitabo kya Ngero. Omanyi lwaki? Katonda ateeka mu Bakabaka ne ba pulezidenti obuyinza bungi nnyo. Gwasayiningidde nti bagende bamutte afa kawungeezi ako. Kati toyinza kuddira buyinza obwo bwonna n'obutuuze ewali omwenge. Omuntu ayinza obukozesa obubi. Ayinza okusayininga endagaano nti Uganda ngitunze. Muba muwedde mulaba wana aba Ethiopia nga babanona. Bakabaka tebateekwa kunywa ki? Mwenge kiri mu Bayibuli. Kati nowulira ekyaliwo ku luno. Kabaka bwe yasanyuka ennyo bw'ati kubanga omwana omuwala azinye n'alyoka alayira. Mwamba ndi ng'alayira atya? Yagandi mwana gw'ozinye onkutteko nnyo ne bwe kiba ekitundu eky'Obwakabaka buno nze nkikuwa. Akiwaddeyo mazina akikoze atya? Awaddeyo ekitundu nga basigadde kuleeta kambe bakiyuzeemu. Katonda yayamba buyambi omuwala neyebuuza ku nnyina ate nga nnyina ayagala kirala. Omuwala n'agamba Kabaka nti lindako katono kamale okwebuuza ku maama
yandibanga alina kyayagala ekisinga ku kitundu ky'obwakabaka. Akawula ne kagende wa nnyina wakunaga maama kabaka akutte fire. Ndi kiki asanyuse ali eri mu ddiira agambye ne bwe kiba ekitundu ky'obwakabaka akiwaayo. Olaba otya tukimuggyeko? Maama n'agamba mwana wange ekitundu ky'obwakabaka sooka okireke, waliwo ensonga etusiiwa. Ekitundu eky'obwakabaka kigenda tugasa kitya nga tuli bweru wa bufumbo buno. Nti ate kiki nti waliwo omusajja ndi obubi, musajja nabbi bamuyita Yokaana, atambula anjogerako nze gwe yafuula enjiri, agenda agamba abantu nti nafumbirwani Keerodde ate nga nali muka Filipo, annumiriza obwenzi. Omusajja oyo nti manyi waliwo abantu abazibu bwe bamulumiriza ekintu mu kifo kyo kivaamu anoonya ngeri gyakutta. Kaba bazibu abantu amu bakulabula mu kifo ky'okwenenya anoonya ngeri gyakutta kuba bamwogeddeko. Omukazi ng'agamba nti tomala budde kusaba kitundu kya Bwakabaka, genda ogambe kabaka engeri gy'alayidde nti ky'osaba kyakuwa ne bwe kiba ekitundu ky'Obwakabaka. Mugambe nti twagala mutwe gwa Yokaana. Omubuulizi oyo abuulira ng'atukoona-koona tumuwone, kubanga ekitundu ky'Obwakabaka tekigenda tugasa nga obufumbo bwagenda, twagala bufumbo. Kabaka aba ali awo yalaba mwana kukomawo na lusaniya nga kuliko akambe, nanga nti ssebo ekitundu ky'Obwakabaka kireke tuteere wano omutwe gwa Yokaana omubatiza gwe wakwata ennaku ezo n'oteeka mu kkomera. Bayibuli egamba kabaka wadde yaliko enguuli ne kimuluma n'agamba mutwe gwa Yokaana mwagala gulya mwagala gwaki. Mbulu n'ayagala okuwonya Yokaana naye olw'ebirayiro bye ebitakyusibwa, ebirayiro by'Abaroma bw'alayira tamala gakyusa. Kyenkoze bubi nayogedde naye kale funawo omusirikale agenda agubawe nga balinga babawo ensujju. Era Yokaana teyasulako mutwe, ne bagenda ne bagusalako beko kabaka yakuza atya? Yasanyuse, bwe yasanyuse n'asiima, bwe yasiimye n'agaba. Bakabaka nono yaabwe bw'oba onoomuggyako ekintu osooka mukola otya? Onoonya engeri gy'omusanyusa. Oba kabaka mutuukirivu oba kabaka ali evil, bonna batambulira mu nnono y'emu. Owa Buganda mukugambye bw'olaba abantu bakola akantu ako mundabiranga ddala ssebo Ssaalongo bamala batyo koogera olumwenya nga bamanya atuuse okugaba. Aga kabaka ettaka ly'ekyaggwe taata mbadde ndyaga n'agamba twala. Era abantu bonna bawulira abo abatwala emayiro ne mayiro tolowooza ndi basasulira, bamanya bumanya ngeri ky'omukola n'olimuggyako. Ebimu yabigabanga tatuukanga nayo nagambye liri luddawa kamange liri kyaggwe nti twala nkuwadde. Omala mukola otya? Katonda kabaka. Katonda ani? Oyagala ebya Katonda? Siwulira, oyagala ebintu bya Katonda? Yiga oba munyiga n'omugyamu kyoyagala. Yiga bwe bamukwata, yiga kye bamukola bw'oba onootwala ekya Katonda. Bayibuli ga musaba ne mutawiba kubanga mukola mutya? Musaba bubi, Katonda omuwa matukira n'akutunuulya n'akwewunya gy'ova. Koze n'agazibu go gonna gakusakaatidde kubanga ebizibu bikwetuumyeko byonna n'olyoka gye ayi Mukama Katonda nzenze omuddu wo Mukama nye naga kale laba ono gwe naawe ne bwali badde gwe twogera amazima wandyagadde omuntu akutomeza ebizibu bye? Wali agadde? Ne bwaba Bill Gates omugagga gwe batendereza nti mugagga nnyo, toyinza kugenda gyali ne approach enkyamu gwe n'omugandi sebo mpaayo omutwalo awo agaza nnyoko wazinteresa wanyi nebagandiza akumisa omuliro ewuwe nti sente azikumisa omuliro tasobola zikuwaayo bwobanga olina approach enkyamu.
approach bangi kufe tetugimanyi tomanyi bwe basemberera Katonda tomanyi bwe bagula mpyaze tomanyi bwe bagula geeti esooka n'eyokubiri tomanyi bagula geeti yokusatu kati abamu musinzira eri mu lujja mu nsi y'omwoyo obeera ku geeti ebweru gy'osinzira ayi Mukama mbadde nnonya ekyamagero nga kale laba embwa eyo temugamba nize mbavumye Yesu yamuvuma omukazi Yesu yennyini yagamba omukazi atamanyi bwe basaba n'amugamba nti siyinza kuddira mmere y'abaana kugiwa akabwa mukazi nagamba akabwa ke kaliwa nti yeggwe omuntu yenna atamanyi bwe basaba bayibuli emuyita kaki kuba embwa ze zimirira bwe zigira wa iboggoza abatume bamugamba nti Mukama Yesu omukazi musiibula atuviire kyo kiki ekiriwo omukazi agamba nti omwana we mulwadde yamulese waka alina omwana omulwadde kuba omukazi yavangako mabega ono omukazi gwe bayita Omukananayi ali mu ssuula ki Matayo meka 15 okay yes Matayo 15 ndi mutuufu olwabiri mu olumu ani ayinza okunsomera ku speed Matayo 15 olwabiri mu olumu Yesu navaayo n'agenda ku njuyi z'e Turo ne Sidoni. Kale laba omukazi. Kale laba. Ngambira naye bakuna ndi kale laba. Kale laba. Oli bagandi kale laba. Abamaze okujerega. Oli kale laba ono. Kale laba ono. Yetaga kwongera kabamaze okuvuma. Kale laba omukazi Omukanaani n'ava ku mbibi eyo n'ayogerera waggulu ng'agamba nti onsaasire Mukama wange omwana wa Dawudi omuwala wange alwadde nnyo dayimooni mpulira naye natamuddamu kigambo abayigirizwa be ne bajja ne bamwegayirira nga bagamba nti musibule kubanga atuleekaanira emabega omuntu yenna atamanyi bwe basaba aba ali mu kuleekaana kati gwe simanyi mirundi meka gye waakaleekaana naye nga golooza oli mu kusaba ng'eno otadde emikono waggulu naye nga Katonda laba muleekaanyi abayigiza noga nti tuyamba omugobe oba tomukoleko bw'omanya nti tomukoleko Yesu omukazi atuleekaanira n'ava ku mbibi eyo ng'ayogera waggulu ng'agamba nti onsaasire Mukama wange omwana wa Dawudi omwana wange alwadde nnyo dayimooni naye n'atamuddamu kigambo n'agamba nti saatumibwa wabula eri endiga ezabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Olwabiri mu 5 naye najja katusoko yimireka abayigiriza bagamba Yesu omukazi ayitiridde otuleekaanira bw'oba tomukoleko musiibule kubanga twavudde naye mu kalitunsi tutuno tuli kibuye twavudde naye eri mu kalitunsi tuyise naye katwe avaako mabega mwana ngaliko dayimooni mwana wa Dawudi Yesu mwana ngaliko dayimooni sebo omukazi atandise otuyiriteetinga atumazeeko emirembe mukola otya musiibule Yesu n'abawa ensonga lwaki tajja mukolako n'agamba nti nze saatumibwa eri bantu modolo eyo natumibwa eri ndiga eza Isirayiri ezaabula omukazi ekyo bw'akiwulira n'akola akakodyo oluddako lugamba omukazi najja n'amusinza azuukuse najja n'akola atya n'amusinza n'akola kyeyali badde atandikiddeko kyataakoze yatandise nakusaba ne batakimukolera ne bamuyiginowalinga n'abikkulirwa nti ono bw'omusinza abajja kikola n'afukamira mu maaso ga Yesu ekizibu kye n'asooka akirekamu wali ebbali katono mulokole gwe gandi wangi
weeyigirizenga okulekangako ebbali ekizibu kyo katono nga giringa gy'oli tekiriwo naye ng'ate weekiri n'okyerabiramu katono n'osooka osinza ono gw'okisaba okukikukolera. Bayibuli egambye omukazi bw'asinza bwe yasinza n'ajja n'amusinza. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. Mpulirayo abantu abatuvunaana nti lwaki musinza Yesu. Singa Yesu tayagala musinza yalitandikiddeku oyo n'amugaana n'amugamba tukikola. Awo nga teyagaana. Awo Yesu nga teyagaana. Mbadde manyi oluzungu eneekozesa ekigambo kirala ekozesereza ddala kigambo worship. What does that mean? Yesu bamusinza. Kama ebazibwe bwe yamala omusinza ki ekyaddako? N'agamba n'ajja n'amusinza nga bw'agamba nti Mukama wange mbeera. Olwo 26 n'amuwa ensonga lwaki yabadde amuyigina walinze. N'amugamba nti omanyi munnange si kirungi okuddira emmere y'abaana okugisuulira obubwa. Mu bufunze ekyo kyekyabadde kiŋŋaanye okuwa attention. Approach yo nagirabye ng'erimu engeri yakabwa. Engeri yo gye wajjiddemu yabaddemu ki? Simanyi mirundi emeka gye wali ozze ewa Yesu ng'ojjidde mu ngeri yakabwa. Naye n'atukuga nti sijja kukolako, olimu olubwabwabwa. Kama yebazibwe. Nambero yakunene Mukama akuyamba olekeraawo okujjanga mu ngeri yakabwa. Manyi obubwa bw'oti businza. Kama yebazibwe. Kasi n'akyusa n'ava mu ngeri yakabwa. N'amusinza n'amugamba Mukama wange mbeera. Olwa 26 n'addamu n'agamba nti si kirungi okuddira emmere y'abaana okugiwa obubwa. Olwa 27 omukazi n'agamba nti weewaawo Mukama wange. Teyagaana, yakikkirizaga nti weewaawo Mukama wange, kubanga n'obubwa bulya obukunkumukwa obugwa okuva ku mmeeza ya mukama waabwo. Yesu n'alyoka addamu n'amugamba nti gwe omukazi okukkiriza ku kunene kibeere gy'oli nga bw'oyagala. Muwala we n'awona okuva mu kiseera ekyo. Kampuleyo agamba nti amiina. Ndi wano okugamba mulokole gwe yiga bwe batuukirira Katonda. Tokulembezanga kizibu kyo. Tegeera gw'ojjiridde bamukwata batya, bamugamba biki. Buli lw'okulembeza ekizibu kyo mu maaso ga Katonda obanga gy'oli nti kyosinza. Era bangi mufundikidde nga muvuddewo nga temubifunye, kubanga Katonda takulabamu respect. Mu kitabo kino kyekimu ekya Matayo mwe tusanze omukazi Yesu gwagaana okukolera n'amuyigina walinga lwa butabeera na approach nungi ng'alina poor approach. Mu ssuula ey'omwenda olunyiriri lwa 18 tulabamu omusajja omulala yajja nga yamanyi babitwala era tetumulabako nga bamukaluubirira. 9:18 ani agiraba? Wulira ono mwami bwajja. Yesu bwe yali ng'akyayogera ebigambo ebyo ne wajja omwami omu n'amusinza nga bw'amugamba nti muwala wange kaakano afudde, naye jangu omuteekeko omukono gwo anaalamuka. Yesu n'agaana. Siwulidde eyiye egamba etya? 19. Yesu n'agolokoka n'amugoberera n'abayigirizwa be. Ne bwe tukoma awo. Naye tuddeyo waggulu wali kye mbadde njagala okujjayo. Omusajja omulaba bwe yali Yesu bwe yali akyayogera ebigambo ebyo ne wajja omwami omu n'amusinza ng'agamba nti
muwala wange kaakana afudde. Point yange gye mbadde njagala okujjaawo. Nze mbuuza muwala wo ng'omulese waka ng'afudde, obeera okyayinamu amaanyi agasinza Yesu ng'omusanze? Nga gy'ovudde ku mulimu olese bibi bakuwadde termination letter, osobola okujja wano ekibaluwa kye bakuwadde n'osooka okiteekamu wali ebbali katono n'ogaana okukirowoozaako n'ogaana kansooke nkiteeke wano nsooke musinze. Nga waliwo ekikutabudde, waliwo ekiganye, waliwo ekikuyisiza obubi, osobola ekyo ekikuyisiza obubi okiwumuzaako ebbali katono n'osooka omusinza. Kubanga bangi ku ffe ensobi gye tukola bwe tujja mu maaso ga Katonda tutandika na bizibu byaffe. Ebintu byaffe bigenda ne bitulinnya ku mutwe ne bibanga omwenge. Katonda bw'oyassa mu bw'oti akamwa tawulira ttendo, tawulira kusinza. Denja eri mu ekyo nti oyogera ne Katonda ataliiwo, atakusemberedde. Ekisembeza Katonda n'omuleeta okukusemberera n'abeerawo ng'oyogera ebintu byo, Bayibuli emwogerako nti atula wakati mu matendo g'abantu be. Ekimusembeza si bizibu byo. Era lekera okugera ne bw'okaaba ennyo n'obolooga n'osindogoma, ayi Mukama Katonda oba wandabako ki, kale weetulire mu ggulu lyo naawe oli kiraba y'oliba oba kigwe. Ebyo tebireeta Katonda ne bw'onookolima n'oddawo. Ne bw'onoobolooga n'obolooga nnyo n'ovulula obulusu n'ova eminyira mu nnyindo ne weevulungavulunga n'ogandika nkoleyo kana akakodyo ajja kutya nnyo ajje. Ebyo tebireeta Katonda, yabiraba alaba dda. Si bye bimuleeta. Emiranga gy'okuba si ye gimuleeta. Bw'oba oyagala okuleeta Katonda mu mbeerayo weeyigiriza okumusenda n'okumusinza, ajja kujja mu mbeerayo mu linnya lya Yesu. Ne bw'oba olina omulambo muddiira sinza ne Setaani waali yeewuunya agende Katonda omukazi mbadde namukubye ekikondi nga manyi nti ali mu kizibu ky'amaanyi, ate nawana atendereza. Tendereza, sinza. Embeera ne bwe beekoze etya etabuse etya, tendereza. Bassebo ne bannyabo mu bimu ku byokulwanyisa Mukama bye yatuwa eby'amaanyi ennyo bye tuteekwa okukozesa at all times babiyita praise and worship. Yimirira ku magulu. Teeka emikono gyo waggulu okoseeyo eddakiika nga 2-3 akulire ng'omusinza ng'omutendereza. Katonda ffe Mukama tujja mu maaso go mukadde kano taata. Tusaasire tusonyiwe kubanga emindu mingi tubadde tukosa approach enkyamu nga tujja mu maaso go. Bwe tujja tukulembeza bizibu byaffe, mitawaana gyaffe, tukulembeza Mukama ebyo bitulinnye ku mutwe, twogera ku bitutabudde, twogera ku ntalo ze tulimu, twogera ku balabe baffe, twogera ku Setaani gwe ne tukwerabira. Naye Mukama mu ssaawa eno taata nga tumaze okwenenya tujja mu maaso go n'akamwa kaffe n'emitima gyaffe nga tukusinza, nga tukugulumiza. Osaanidde Mukama, oba twalidde emmere oba tetwalidde, oba tulina ssente oba tetulina, oba tuli balamu oba tuli balwadde, oba tulina ennyumba oba tetulina. Mukama gw'osaanidde ogulumizibwenga, otenderezebwenga, olwenga ekitiibwa ennaku zonna. Amanga gonna gagulumize gwe, gatende gwe Mukama, gaweegwe ekitiibwa kubanga gwe Katonda, Katonda w'abakatonda, Omukama w'abakama, Omukama w'amaanyi, atenkanika, atajjulukuka, atasingika. Maanyi gaffe Mukama, kitiibwa kya Isirayiri, mulwanyi waffe taata, omulangira w'abalangira, Omukama w'amaanyi, atajjulukuka, atasingika, ayaliwo era aliwo era agenda okuba. Yegwe Katonda owa Ibulayimu, wa Isaaka n'owa Yakobo. Wulira ettendo ly'abaana bo, bawulira abakutendereza, bawulira abakugulumiza, bawulira abakussamu ekitiibwa, bawulira abakukoowola, bawulira abakuyita. Wulira Mukama mulwanyi waffe, omuddukirize waffe, omuwonya waffe taata, ayatwagala nga tetunnakwagala, ayatumanya nga tetunnakumanya, ayatutegeera nga tetunnakutegeera. Amaanyi gago, obuyinza bubwo, ekitiibwa kikyo, obusobozi bubwo. Yegwe ne watali gwe tewali mulala. Maanyi ga Isirayiri, yegwe empologoma ya Yuda, yegwe omulwanyi waffe, omuddukirize waffe, omuwonya waffe, atusumulula, atutaasa, atuyamba, atudduukirira. Mukama watusonyiwa tetunneenenya. Weebalole okwagala kwe watwagala wagenda ku musaalaba ku lwaffe. Mukama wange Yesu taata, tuwulire ekigambo kyo nti okka wakati mu matendo g'abantu
abantu bo taata wakati mu kutendereza mukama abaana bo balina ebyetaago byabwe bibyo babayanjula yanjula kye weetaaga akadde ke kano kaakado kubanga amaze okukka mu makati gaffe taata mulimu abalwadde abeetaaga okuwonyezebwa mukama gobo bawonya mulimu abasibiddwa taata gobo basumulula mulimu abawambe taata gobo bata mulimu abali makomera menya amakomera agaabwe mulimu abalina amabanja sasula amabanja ga taata bakyalire buli musajja na buli mukazi musisinkane ng'okwetaaga kwa mutima gwe bwe kuli ng'eddoboozi lye bwe liri ng'ebigambo bye biri ng'okusaba gwe bwe kuli amaanyi go gabakomeko gabakwateko gabasumulule mu linnya lya Yesu omuntu ave wano ng'awonyezeddwa ave wano ng'asumuluddwa ave wano ekikye nga kisisinkaniddwa ayina ebizimba leka bibulirewo ayewambibwa ateebwe abadde mu kkomera lya Setaani fuluma ekkomera eryo abadde baalogebwa gwe badde baaloga ndagira eddogo likutuke mu linnya lya Yesu ebbanja lyo lirangirako okusasulibwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Mukama gulumizibwa mukubire engalo ng'omwebaza bire engalo ng'omugulumiza.